This is from Pantilla in the day, Sibocha kamba iseko love no sibocha njagala mwanono ebyuma byagweri mukiyira naye ngambaniriza kawalo njabagara mpuliriza ko FFJ news ankanga mati mukola chamanyi nyenyini dala okubanga ate mujje komideko mjibaje mutsisizako engalo nako rairo kaba kadde kamawulire gafe omwana yonga wabayisako muhabbati nangira kwa gatentaligira ku mukyala amanyidwanga Zari Hassan mwite Zari the boss lady gonna gabagage yes kina jikira nti omukyalo no hall nako regular geze maso kubanga ate ajaguza mazali wage agemyaka ana mugumu yes naye mwaba bageze maso kubanga ate bamwagaliza mazaliwa mwe mwavudde omukulu ono amanyidwanga Frederick Nuwamahera nga musajja munagana wabulanga ate batugamba nti ono film director atenga mukadde ke kamu founder of movies awards mugwanga eriagana musajja wamanyonyi ddala yagenze maso kubanga ate ayagaliza Zari Hassan amazaliwa malungi ddala era nga yamulekedde obubaka bolengera awo nga bunjo kukamala naye ngo baka bulimu ebigambo ebiwoomu ng'agamba nti ensi emwetaaga ensi emwegomba mama mulungi mukyala mulungi biki era natekako obugambo bw'omuhabbati nanti anaye amuyagala okukamala yes wabula ate ne Zari naye teyagenze maso kubanga asirika yavuddeyo nagenda maso kubanga ate replying namutegeeza nti I will always love you nabuteekawo wansawo kino no kyayongedde okubanga kitwoleka nti Zari yandibanga yagudde mukwano omujja kinajjukira nti yali yakawukana n'omukyala n'omukulu amanyiddwanga Stallion tumujjukira bulungi nnyo gwe yazzaawo after Diamond Platinumz weewaawo ng'olugambo lwali lutulaga nti ye ne Diamond Platinumz bandiddiŋŋana naye kyandibanga tekisoboke so nga ate ye omukulu amanyiddwanga Kigozi Hassan muyite Geosteady yes bw'atyo naye agenze maaso kubanga ate afulumya amawulire ag'essanyu ng'atulaga ku bugalo bw'omwana ng'ate omwana wa bulenzi n'ateekako nti saana n'emitima wali wona yes abo social media in-laws bagenze maaso kubanga beewuunaganya nga bagamba olubuto lumala emyezi 9 naye ate mwali mwakawukana ne Prima Kardashian ebbanga sito n'atakati ono azadde ekitegeeza nti wali wakola ki wali watambula dda naye nga mu byonna katumubeere nga tetumujaganyizaako munange akulike ka baby so nga ate ye omukulu amanyiddwanga Canary Mugume yali yakava mu mbaga gye buvudde kawo n'omukyala amanyiddwanga Fiona Ferguson fena twagira bulungi embaga mawono naye ba social media in-laws nga bw'obamanyi bo tebasirika ebigambo babeera babitambuza enkya n'eggulo era nga babagenda mu maaso okubategeeza nga bwe kijja okuba nga kikomerera mu maziga okitegeera mbu it will end in tears bigambo binyenye ebize byogerwa ku mukulu ono nga bw'ayenda naye wabula yavuddeyo nagenda mu maaso okubanga ate abakakasa nti ye ebigendererwa byalina biri pure eri omukyalo ono amwagala nnyo ebitenkanika era n'omukyalo ono akimanyi nti naye akimanyi okitegeera bwe bityo byatambudde side eyo so nno mwenna bagamba mbu it will end in tears yavuddeyo n'abakakasa nti obamwogera ki ye n'ono omukyala ebigendererwa bye bingi ate birungi ate biwanvu ddala ate bonna bakimanyi nti bali mukwano so palapaso gwe muleete yayita tajja kubanga ate abastopinga kubanga bagenda mu maaso na muhabbatina gwabwe tubadde tukyali awo ne zireeta mwana mulenzi amanyiddwanga Sheikh Manara yes munakatemba fena gwe tumanyi obulungi n'avaayo nga alumiriza mwana mulenzi amanyiddwanga Palaso muyite Pius Mayanja okubba akayimba ke n'atugamba nti akayimba kaako bakayita mwana munnange era agamba nti yakayimba mwaka gwa 2015 lwe yakafulumya agamba nti lumu yagenda maaso okubanga ate akaperformingako ku mukolo ogumu Palaso lwakawulira ne kamusensera n'asituka n'agamba nti ekijja kijjele me swallow my pride najja namugamba nti mwana w'abandi oyimba olina talanta akayimba nga katabbo kamala namubonga kawo ye nabirekawo naye munange enviri zamugwa ku mutwe okuwulira nga Palaso akayimba ke kennyini akatuddemu n'akafulumya nga kalina erinnya erimanyiddwanga Kkiriza ekyo nno kyamuwaliriza okusituka abeere nga anoonya maneja wa Palaso amugambe ku nsonga z'akayimba kano nti akayimba kange mwakabya at least tukole kitwogere maneja n'agaana n'abeera nga atamukuba ddolera n'agamba nze sibiriiko kakati n'agamba nedda musaaga n'anoonya Palaso mwenyini n'ayogera naye agamba nti bwe yafuna ennamba ya Palaso ya WhatsApp n'amuweereza message Palaso yakola kumugwa kumublotikinga n'agaana okumuddamu kakati bimusobedde kane mu kibira agamba ye ayagala kayimba ke era agenza akolimira famire eno ng'agamba nti famire y'amayanja ekola gumu gokka gwakutulugunya bayimbi bannaabwe mu music industry bwe tuvudde awo tugenze ku mwana mulenzi amanyiddwanga Kayz wamu ne wako n'omukulu amanyiddwanga Mako bonna bakolera Sanyuka TV yes bano kinajjukira nti baggulwako emisango era ng'agigenda maaso okugikwasaganya simulala ye mukulu amanyiddwanga Omulangira Sona ng'ayita mu balooya be aba Elgon Associated Advocates yes omukulu ono yagenze mu maaso kubanga ensonga zinayongera okuziseesaamu era nga bwenjogeera bano bakedde kubanga be reporting wali eri ku CID headquarters nga baagala ku extendinga bondi era nga babategeeza
bategeezezza nti baddeyo olwokubiri lwa wiiki ejja era bajja kukwata nkoko mu mwaba berenga baddayo naye ng'ensonga zino omukulu nageze maaso okuba nga ate azikkaatiriza agamba nti ayagala 1 billion ya damages kwonoona kifaananyi kye okitegeera era ayagala abagende maaso okuba nga beetonda mu public betondere n'abayimbi abalala agamba nti kino tekikoseza yekka ng'omuntu wabula n'abayimbi abalala bagenda maaso okuba nga ate bajolonga nga bagezaako okuweereza ne babavoola nga baweereza okitegeera yes agambye nti ayagala miliyoni endala 10 zakuba nga ate basasula ezo ssente zataddemu mu musango guno okusasula balooya ezo byonna omulangira Suna agamba nti abyetagako kopi wabula nga Kayz akyattunka n'emisango gyegyo tetumanyi oba gyagitya oba tagitya naye kinajjukira nti omukulu ono mu kutya empiso kabaka era nga bwomulaba yabadde agemebwa naye munange ng'okutya kumujjudde ba social media in-laws bagenze mu maaso okuba nga ate bamuwalabula esayidi eyo okunyinyibala bwatyo ng'akubwa akayiso obuyiso so ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior naye bwatyo avuddeyo ng'ali wali eri ku interview emu n'aba Urban TV n'agenda maaso okubaako ebintu awo byayogera nga bamubuuza ku mukyala amanyiddwa nga Donzera ekisookera ddala bamubuuzizza anazaala ddi mu Donzera omwana n'abategeeza nti ye ekyokuzaala omwana si kizibu kye wayagalira wazaalira era asobola okulabira omwana naye obuzibu oliwo Donzera takyasobola kuzaala kyakubiri ku kyo n'okuzaalira mu Uganda kibeera too risky kale ye tali willing kubanga akola ki ng'azaalira mu Uganda oba ng'azaala mwana mu Uganda ekyo enzo ensonga nazo n'abeera ng'ate azikkakkanyaawo naye nga nekiri ekyokubanga bategeezezza nti Don takyasobola kuzaala nakyamaze okubanga akola ki akibategeeza naye nga takomyawo agenze mu maaso okubanga ate ayasa ku byama bye tubadde tutamanyi munange nagenda maaso okubanga atutegeeza nga Donzera bwagenda okubanga yesimbawo mu mwaka gwa 2026 kana akalulu ka kunyuma atugambye nti omukyalo ono yali mu nteekateeka za kubanga ajjanga MP oba obwawa sitegedde naye nga ajja mu mulinde parliament ya Uganda emwerinze naye nga gye buvuddeko omukyalo ono yageze mu maaso okubanga ate attunka ne ba social media in-laws yes oluvannyuma lw'okupostinga ka video ke kano ne bagenda mu maaso okumujolonga n'okumuvumaavuma nga bamulangira figa embi n'obugulu nga bagamba nti tasaanidde kubanga ayambala bw'atyo ku lw'ekikula kye yavuddeyo n'abategeeza kaakati nze mwagala nyambala ki nze ataagende nti obangula amagulu amapya obangula efiga empya mwagala nyambala ntya n'abategeeza nti nze temumalaako mirembe all I have is self confidence nina okubanga nekkiririzaamu n'ekyo kye nnina kaakati gwe atayagala figa yange gwamanyi siina kyakukolera naye mukama bw'ati bwe yakola ki bwe yantonda okudda ku mukulu amanyiddwa nga Jami Culture Embeera y'omwami ono okuva lwe yanonese buli omu yeeyogerera kiki abagamba nti agudde ddalu abagamba nti mpewo za kika abagamba nti njaga buli omu kyasanga kyayogera naye nga ekintu ekyo tekyasanyiza omukulu amanyiddwa nga Bruno K yes naddala bano abagamba nti yagudde ddalu era ng'alina clip gye yaguddeko n'agenda maaso okubanga ate agipostinga n'agamba nti asanzeeko heading oba omutwe oba title egamba nti mbu Jami Culture yagudde ddalu era nga munnamawulire omu yabiwandiise n'agamba nti ebyo biri bogasi n'agamba gwe weetegereze Jami Culture ayogera ekigambo kimu nti baba music we nga naye ayogera kweno clip abana abakulu aba black market mwe babadde bamukimidde okuli Tony Ocean n'omukulu amanyiddwa nga Shadrack n'agamba lwaki abesibyeko agamba nti baba music we abantu abo si balungi be bagenda maaso okubanga bakyankalanya Jami Culture n'abategeeza nti mwe mu kifo ky'okubanga mulabisa Jami Culture mumuwandikeko bitayite bibi nga mugamba nti mubbi mugamba nti oba akola ki temukikola wabula mugende mu maaso okwebuuza lwaki yesibye ku bakulu abo agamba nti baba music we mwe nga temunaba kumulabisa nti mulalu bwati bagenze maaso okubanga ate atabukira bannamawulire n'abategeeza nti bagende mu maaso okubanga babikula amaaso gaabwe nga tebannaba kubanga bakola ki bakuba abantu mu mawulire ate babawandikeko title ez'ebicupuli mu bufunze abakulu bano aba black market record balina ensonga oba balina obuzibu ne Jami Culture bwe tutannaba kubanga ate tukola ki tutegeera okusinziira ku Bruno K era bwatyo n'abasindika n'abategeeza nti mwe mugende ku YouTube channel ye mujekanye bulungi abakulu abo be bamutadde mu mbeera eyo gyalimu yes bamwavuwaza bamulalusiza byonna kyonna kikiri naye nga tujja kwongera okubanga ate tukinnyonnyoka ate y'omukyala amanyiddwa nga Judith Hard modo wa Femis byonna yes byamutuseeko twabiwulidde twabitegedde wabula mangu ddala nga byakagwawo yagenze maaso okubanga ate yeetonda era bw'atyo n'asindika ejjeerye erya social media oba ttiimu Judith Hard ne bagenda maaso okubanga ate baripotinga account yeyo gye babadde bahakinze ne babeera nga bagipulinga down era nga bagiggyeyo omukulu gye yabadde ayingiddemu kakati nno kyenajjukira nti omukulu amanyiddwa nga MC Katse emabega kaawo yavaayo n'atutegeeza nga bwe bagenda maaso okubanga ate bahakinga naye mu
account ye emu emanyiddwa nga Cat Music. Twabadde tuli awo account ye yennyini omuntu ono yagenze maaso okuhacking ya Judith Hard n'ayitiramu obulanga ategerekeseko erinnya lya David lyokka n'ayitiramu eyo account gye babba ku MC Katsi n'agenda maaso kubanga ate alagira abantu nti mugende ku Twitter okitegeera ngenda kubanga nnyongerayo nudes ze era bw'atyo n'atugamba nti ngenda kumulabisa nte bu video bonna nte ebifaananyi byonna nte chats zonna ze yali ayogeddeko n'abasajja ab'enjawulo mumanyi abasajja be yakebaka nabo okitegeera era n'agamba nti agenda kubanga ate akatambike ng'alina omukulu amanyiddwa nga Ebrians. Jukira nti Ebrians mukadde kano era abeera boss wono omukyala kubanga she's an ambassador eside eyo naye nga n'omukyala amanyiddwa nga Irene Ntale nga tugenda maaso kubanga twogera ku nsonga z'omukyalo namanyiddwa nga Judith Hard mu comment section awo abakyala n'abavubuka n'abaami bagenze maaso kubanga bamusoya ebibuuzo ne bamugamba nti gwe news zo zifuluma ddi kubanga tuzirindiridde essaawa yonna ndowooza ojja kubanga ate ota n'avaayo n'abategeeza nti temusuubirayo wadde n'emu okitegeera era temulirabayo wadde n'emu. Jjukira nti mu mwaka oba gwali gwa 2014 waliwo akatambi akagenda maaso okubanga ate katambula nga kagamba nti kono omukyala amanyiddwa nga Irene Ntale wabula yavaayo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza empewo nti nedda oyo sinze mwetegeeze bulungi omukyala ali mu katambi ako yafumita ennyindo ate nze saafumita nnyindo however much tukola ki tufaanana. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakago gayuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Maama amanyiddwa nga Sharifa Namale yagamba nti ayagaliza mutabani we Robert Semukaya amazaalibwa amalungi agamba nti yes gyali ku kyeyo naye akuloozaako ebitenkani kamwe bali nnyo mwe bali ddala okuvaayo ne mwagaliza abantu bamwe amazaalibwa ne mubatumirako ne mubakwirako obujjambo ekyo nakyo kiraga nti mubafaako Mungu abawa omukisa bye mukola bikolo bibe nga ate munange bivaayo kantumire ku bantu baffe ate oluvannyuma nkutwale mu kanyomero kaffe akasembayo wana muwala amanyiddwa nga Randmina nkulamusizaako awetake kansubire nti oli bulungi Kawala Fiona nkulamusizaako atenga na Rwanga Shalom nawe Kajambo Christine Chomugisha nkulamusizaako Vicky Luwowa nkulamusizaako Sandra Salim nkulamusizaako Olivia Paul Nava nkulamusizaako Nasubuga Viviana nkulamusizaako Hadija Naguti nawe Kajambo omugole wa Yesu haleluya nkulamusizaako ate Santose nawe nkulamusizaako Joyce K nkulamusizaako Aisha Kayz okolima nnyo nkulamusizaako atenga nawe Tracy Dora nkulamusizaako nsembyeyo mukulamanyiddwa nga Habekenga webale kuntumirako namwe mugende mu maaso kubanga ate bwe mulaba nti ataddewo comment mukonemu mugende mu maaso mbere nga ate mumulaba ku channel ye mulabe biki ebifa muki mu nsi mumuwagire yes atukonako nnyo atutumirako nnyo nnyini ddala ngera kubanga ate mbalekera waneeno akanyomero omwami by'olina okubanga okola okukuuma omukyala obutadda ku kyeyo ebyo ebiwambya abakyala tebakyayagala kufumba baweddeyo Uganda batabani baani ba Adamu obubaka buno njagala mbuulira omukyala niwe batagenda ku kyeyo genda mu maaso bere ng'okola ebyo by'onoowulira mu bubaka buno yes wadde ng'ali wakaawe Uganda bikole omuhabbati nagubere nga tekola ki gutambulira ddala bulungi ate naawe muwala wa kaawa naawe bino baba bikukoledde osiimeko yes gwe situmidde nkyaweereza nja kubanga ate nkutumirako olala atakumira mpeera abankumire mbaagala nnyo mweraba. Ebintu bisatu ebikuuma omukyala akubye ku kyeyo n'atuule waka nakkakkana n'ataddamu nakukirowoozaako ekyo kye babagamba mbu simanya bw'akomawo mugjeeko paasipooti ekyo tekikola kubanga eba pulopate ye wayagalira wonna akuwaabira n'agikuggyako n'addayo. Ekisookera ddala sooka okikkirize nti ono omukyala takyali wakuduumira yafuuka wakukkaanya naye wakuteeseganya. Ekirala genda mu b'ekika kyo abakaddiye abalina omukwano nga tebakyalina kye bagukozesa ogubakuŋŋaanyeeko ogugatte ku gugwo obeere n'omukwano gw'abantu nga 10 ogubikka omukyalo omu. Ekirala fuba okulaba nti mu mbeera yonna eriwo oba etyo omukyalo oyo afuna ekyokukola nga tatudde waka ng'avaawo n'agenda n'akola. Nkukakasa ebyo bikola ne ku mukyala planning ogenda ku kyeyo n'abisazaamu n'atagenda. Ekyo bw'oli kikola olituuka gwe mwennyini okukiina ku mukyalo oyo nti gendako ku kyeyo ali kugamba neekuula kale laba bino ebisajja obedda mbiwa amagezi binnyimiriddeko mutuule wansi.